olw'okuteesa obulungi mu linnya lya Yesu oteeseza bw'oti tulunaku bw'oti essaawa zino tugenda kubeera wano Mukama Yini nga chairman wa ANR. He's standing as the chairperson of ANR. Ekyalo bakiyita Gunga Village. The village is called Gunga Village. Nze chairperson wakyo. I'm the chairperson for that village. Njagala okutuusa obubaka. I want to bring my Mukama wange President Yoweri Kaguta Museveni. I want to bring the message from my boss, President Yoweri Museveni. Abatumidde. Greetings from His Excellency. Ne Mama Janet Kataha Together with the Mama Janet Kataha. Ne family yonna. Together with the entire family. Batumidde nnyo. Greetings from them. Bino bye bigambo byaŋŋamba. These are the words He told me to tell you. Mbatumidde. Send you greetings. Mumusabire. Pray for him. Ate mumuwagire. And support him. Ennaku z'omwezi 15. On the 15th. Mumulonde. You choose him. Temusuula kalulu bweru. Don't throw your vote out. Naye mulonde omusajja ow'enkofiira. Oh, but get that man of the coffee. Owa baasi. The bus man. Ne bonna abamugobe. Nze mulabirizi wa Mount Lebanon Christian Center Cathedral Mukono church zonna mu Uganda eza kufa. Akalu tekitegeeza kufa. Akalu kano nze nakalaba mu 1998 naye nkyali mulamu. Lwaki? Olw'emirembe egize gibeerawo mu ggwanga lino. Ate n'eddembe ly'obuntu okwogera n'okukola kyonna ky'oba oyagala. Awo njagalira okwebaliza ddala Katonda kubanga waliyo obukulembeze nga bwe tebukkiriza bakulembeze balala kubeerawo. Naye buno obukulembeze buwadde abantu emirembe okulaba nti abantu beesalirawo ani omukulembeze gwe baagala okulonda. Era buli muntu wa ddembe oli wa ddembe okwesalirawo naye mu kutegeera ne mu kumanya kubanga akalulu tekitegeeza kufa. Kati senga okufa kubeerawo bano abaana mugenda balekera baani? Abaana bano mugenda balekera baani? Mugenda balekawo nga bamulekwa kubanga bano abaana beetaaga okulabirira obulungi, beetaaga okukuuma obulungi. Era awo njagadde okutegeeza bannayuganda mukuume emirembe. Mukuume emirembe, muleme kuyingira mu kwekalakaasa. Mulimu abantu abamu ng'ekintu kimutimba butimbi ne kimutimba n'akola naye yejjusa luvannyuma. Tetwandyagadde bannayuganda wabeerewo ekigambo nti kale singa nnamanya ekyo sandikikoze, singa nnamanya nandikikoze. Kubanga bw'otuuka mu kigambo ekyo nti singa nnamanya sandikikoze ate nga wakikola olwo eggwanga tuba tulitadde mu katyabaga. Naye nze kimu kyemmanyi mbakubiriza okukuuma emirembe. Abazadde mubulirire abaana bammwe tugende buli muntu londa nga bw'osobola. Keera ku makya ng'ennaku z'omwezi 15 ogende olonde. Genda olonde. Okulonda si kufa. Gwe londa omukulembeze gw'oyagala era gw'osazeewo. Naye n'amagezi nago geetaagisa. Tukyaliddwa Pulezidenti wa Holy Fire Ministries mu nsi yonna akyalidde amakanisa gaffe aga Mount Lebanon Christian Center Churches mu Uganda. Atukyalidde era ayogedde erina okusingira ddala abavubuka. Ekigendererwa kye naffe ekigendererwa kyaffe kwogera eri abavubuka. Ekisookera ddala mu bavubuka kiki ekisookerwako? Kwe kuteekawo ebintu ebivaamu ssente. Akubiriza abantu okuteekawo ebintu ebivaamu ssente ate si ekyo kyokka n'okukyusa endowooza z'abavubuka. Endowooza z'abavubuka okulowooza obulungi, okukola obulungi, okweyagaliza n'okwagaliza. Kubanga omuvubuka ono alina amaanyi mangi, abavubuka mukyalina amaanyi mangi agasobola okukola ebintu ne bibeerawo. N'oteekawo omudaala gwo, n'ofuna ssente, n'ozimba kalina, n'ozimba ennyumba yonna gy'oyagala, n'okola amakanga malungi. Kale nno abavubuka kye kireese olukuŋŋaana luno mu kiseera kino. Era tutalaaza ebifo eby'enjawulo, tubadde Kawuku, tubadde Mukono ku Mount Lebanon Church Cathedral, olwaleero tuli wano Kaanikwa Nammere, enkya tuli Katosi n'ebitundu eby'enjawulo. Era bano abasajja nnyo kubanga basomesezza abavubuka baffe n'abaana baffe. Era olaba abaana baffe banyumye, babawadde n'ebyokwambala. Temunyumye? Tunyumye. Mukama abawe omukisa. Amanya gange nze Lutaya Paul
Lisa kya Katonda mperereza wansi w'obuweereza obuyitibwa Mount Lebanon Church era ng'omulabirizi waffe ye Bishop Dr. Samuel Rwandasa asangibwa e Mukono. Olunaku lwa leero ate nga ndi musajja mufumbo, nina abaana n'omukazi banooni, era twafuna n'emikwano gyaffe bano nga bavudde mu South Korea era nga baleese ekintu ekirungi ekiyitibwa Holy Fire. Tyovola abantu kyalino gye nyambadde eraga Holy Fire. Holy Fire kitegeeza ki? Holy Fire kitegeeza omuliro omutukuvu, naye nga guno omuliro omutukuvu gubeera gwa Mukama waffe Yesu, si gwe muliro guli ogwaka naye omuntu ogufuna otya. Era Holy Fire kitegeeza ki? Omuliro guno kugufuna gweta obeera nga oyambadde ekigambo kya Katonda, ng'omuntu banaakuwa obukodyo obugamba nti banaakubaako kibakubuulira mu ngeri ey'okukola bizinensi, n'owulira nga wenna ojjudde amaanyi n'ogamba kati njagala kutandika okuteekawo ekizimbe kyange oba ngula ettaka, n'osonda bala ne mu bikolwa byabwe ne mu nneeyisa yaabwe bagenda kubanga bakyuka, era bwe banaayongera okutwala ekintu kyonna mu maaso eky'omuliro omutukuvu, nze nzikiriza Ekkanisa ya Kristo yonna egenda kukyukira ddala n'eggwanga ligenda kufuna emirembe. Abaana abandi badde bababba tebagenda kuddamu kubabba, kubanga kino kitutegeeza omuliro omutukuvu nti gwe muliro ogwambaza abantu okusobola okubaako bye bakola, si lwa Kkanisa kwokka naye n'okwongera okuna viga, amaanyi ago gabasobozesa okuba nga bayaayaana okusobola okubaako bye beetuusaako, era nga babituusaako mutya mu kusaba ne mu kugenda mu kukola nga tebalina kyonna kibanyooma, kubanga omuliro omutukuvu ogumala okukwambala tonna kyonyooma. Omulimu gwonna oguba guzze mu maaso go oba gwonna osobola okutandikawo oba gwonna n'ogenda n'okola ki n'okutandika, kubanga tekujja mu mwoyo, tekujja ku kigambo kyani kya Katonda. Yensonga lwaki omuliro omutukuvu guno tukuyayaanira tukwagala nnyo. Abantu abasinga kalulu beesambe nnyo okola obuvuyo, naye bafube nnyo okulaba nti bamala okulonda tubakubiriza Katonda balugaba tebakasuula, naye bagende bakole ki? Balonde. Bamala ate balonde n'amagezi, tebamala galonda balonde pulezidenti agenda okuba nga atwongera otuwa emirembe mu ggwanga lino, kubanga tumanyi pulezidenti atuwadde emirembe ate gwe tutegeera nti tujja sigala nga abalokole tujakkiriza Kristo. Oyo gwe mbakubiriza nti bannange 15 tebeerabira kulonda pulezidenti oyo. Korean, South Korean, there's the Yongdu King, the Lord's Church, and the Global Holy Fire Ministry. I am Bishop. Why in Uganda? 15년 전쯤 이곳에 지나가다가 We came to Uganda in 5명 정도가 왔는데 우리 팀들에게 있는 달러를 다 내놓으라 그랬어요. 그래서 한 생각을 하자. 그래서 이 근처에서 가장 차가지고 아이들이 굶지 않도록. Somebody brought him here to see together, and then it was his not intention, to build this one, but actually the Lord manifested behind, and then he realized, that he met the children, and then they asked him to be their parents, and then as he already told in church that the Lord clearly told him, you become their parents, and then he began to support this ministry here in Uganda, and also children, especially orphanage house. So here, Pastor Rwandasa has a vision, to help those, difficult people. So connected with that together, he's cooperating together and continuously helping. Every year he visit here. If he cannot make a year, then he continued to send some gift. Okay. And the other African countries spread worldwide so fast. African countries here, Uganda and South Africa, Botswana, Kenya, especially Maasai tribe,
and also we have another one just coming, somewhere Zimbabwe. So it's as well as Rwanda. It's just spreading fast. Thank you very much. Help anybody, he knows it then. 하나님은 멀리서 보시는 분이 아니라 God is not that kind of God. Look away from us. 하나님은 가까이에서 저희와 함께 우시는 분이십니다. God is close to us and He laughs together. 할렐루야. 여러분은 이제 선포할 줄 알아야 돼요. You need to know, proclaim. 자신감 있게 선포하세요. With your confidence. 나는 과거에 묶이지 않았다. I am not born when I passed. I'm not born when I was passed. 내 안에 두려움은 다 떠날 것이다. All my fear will go away from me. 나는 믿음이 있다. I have a faith. 할렐루야. 나는 절대 혼자가 아니다. I'm not alone. 할렐루야. 누가복음 19장에 삭개오라는 사람이 나오거든요. In the Luke chapter 19, 많은 사람이라고 말을 들었습니다. Listen longer the preaching. 기적을 본 것도 아닙니다. He didn't see the miracle. 그는 단 하나 예수님을 만났을 뿐입니다. He's just meeting just Jesus Christ. He just meet the Jesus Christ. 그리고 이렇게 말을 합니다. And he said like this. 주여, 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 Lord, my wealth I will spread to who poor. 도색한 것이 있다면 내대로 갚겠습니다. If I wrong, I will pay back the fourth time. 예수님께서 말씀하십니다. Jesus talk like this. 우리 구원이 이 집에 이르렀다. Today in this house, salvation is come. 할렐루야. 할렐루야. 변화는 결심에서 시작이 되지 않습니다. The changing is not come from the determination. Abagenyi baffe Mukama tukwebaza ku lw'omulamuzi waffe Ayi Katonda. And they forget about God. But here we wanted to release a testimony, and then the testimony is given by the hard Always we must put God first. I want to thank Amen.